Abasiramu ku rugumura Ankore hamwe na Kigezi bakwatanise okutangira mufti wa Kanyabwanya Sheikh Abdallah Ssemambo Tamusuza na konvoyi yatandikira biharwe okuraba mu tawuni Mbarara okuhika ha muzigito gwa Abubakar ahu yayakirwa abebembezi batari bamwe na bamwe. Okusara Juma kwa ibimirwa Sheikh Adam Abbas kandi yashaba abasiramu bo no kukunda dini yabo hamwe no kuhereza n'ekitinisa. Buli omwali mu dini ye nenga n'omuyamumiriye abali mu Islam kunonya mitiibwa yali mu Islam yanonya mu kitiibwa nga seeka nenga wallahi yekigendererwa kye kikulu anonya kitiibwa. Sheikh Abbas yahamyangwe bimwe bitari kugenda byo mu Busiramu bireserwa ubwebembezi. Blame soka nzengaje mu Abbas yabo bino byogera nganzi samba mumanyi ekisoka blame tugiteeka ku basajja abayivu abamanyi twe babaseka. Bero Busiramu kye bulimu ng'ekitondo mwe tukiwulidde blame esoka tukiteeka ku muyivu yenna wano n'ataliiwo agenda okwiza ebigambo. Abayivu tuvudde ku mulamwa mu mbeera zonna, buli omu mu ngeri bayivu tuviiridde ddala ku mulamwa. Ntekiwembeje mwalaba njagala okubategeeza ku nsonga etenansonga lwekinakola ekyo bino tegandibaddewo ye pulezidenti ebikoze ki nasituka nemukaba mubajje tagaze ngane nipulawasani n'otunze nibanjimba nabo bakanga nsibudde abaana bange. Era njagala bategeeza nti olukiiko olwa General Assembly ng'okozesa Article 1 Clause 1 luyina obuyinza bwonna obukwata ku muntu yenna ali mu Uganda Muslim Supreme Council. Olukiiko olwo lwe luyina obuyinza obujjako mufuti ne buteekako mufuti omulala. Era bwe twalaba nti mufuti aliko atandise okukola obuvuyo okutwala ebintu by'Obusiraamu n'okubitunda n'okumismanaginga ofiisi ye, kyetuva tutuulanga General Assembly nga tukozesa court order okuteeka mufuti eyavuddeko wabbali. Bwanyuma Sheikh Abdallah Ssemambo yashabira mukuru w'ihanga kandi yashaba abasiramu kureba ngo bayegiita n'okuhereza n'ekitinisa. Twali tumanyi kyakukola twa mukulembeze yakozesa ekitiibwa kye n'obuyinza bwe n'alungamya n'awabula era bano bwebitunulira eragira ddala amakulu ag'okulabira ewala. Koto murjinja kachomo okutwaranwa kwa Mufti Ssemambo n'abebembezi abandi okumara emyezi 6 barukurebuza habw'ebembezi bwa Mufti mubajje aha kuguzibwa kw'ebintu by'Obusiraamu. Gasha kwa Damba Wiziri.